tikosa n'olugato mukama yayi musaba kunabatuusa nze nali manye sirifazo kazezikyala ezigula nange okweka n'omulembe olulimi lwe nali mayaniza limenya obusente nebuko nawe tonezituusa mukubira mugala kyogedde ekyo wamasisita ali wano bw'obalabalamu abasajja bakutindanga ne bakutinda Yesu n'akuvubayo okyasubira okuddayo mu Geyena abo mutuweereze baana bange kitanga nzaala muganda we bwe yantwala teyangoberera nenkula okuva ku wiiki 2 okuweza emyaka 8 nga simanyi kitanga nzaala newankubadde mmange kitanga ono eyankuza yantulugunya nnyo kubanga ndooza yali anvunaana olw'okubanga kitanga nzaala teyangoberera nzo bagambe bigambo nga bizibu nnyo natuuka ng'ekiseera nga nali nsoma waliwo omusumba akyogeddeko mwana wattu okusoma kwange nga bwe mansomye nnyo mu ttaamu nsoma mu wiiki 2 oba 3 naye nga ansi egamba nina kwata kisooka oba kyakubiri kati bwe nakeeranga ku makya nga ndaga olulimi olina okulima okuva notuuka wali ate akawungezi bw'okoma olima okuva leero okutuuka wali bw'oba tozirimye tolya naye maama ono yadeyita nzaala yannyambanga n'anzibira emmere bwe yanzibiranga emmere bano abaana abaliwo abakulu taata bwe yaddanga bamugamba nti bamuwadde emmere olwo nno nga ngatta nze ne maama n'atusekula yatukuba emiggo era ntera nnyo okugamba abantu bw'olabanga omusirikale nga talokokanga bwakugamba toka va mu maaso gange vaawo teri musirikale yayingira lwa mirembe oleko okujjako omulembe guno abakopi yunifomu beegomba naye era nabo balina emitawaana buli eyayingira ensiko oba amagye alina ensonga eyamuyingiza kale kasinge mulabe wawaka ku kyalo kati nze taata olw'okumbonyaabonya 82 kinfu osinga okuyingira ensiko batuyoola ku ssomero ne batutwala mu nsiko ng'ekintwala si kirala nfune emundu nkubanzite taata omuto kubanga yambonyaabonyanga n'abonyaabonyanga ne maama gamba nti amiina naye mu bufunzo olw'okubanga nti obujulizi bwange butwala essaawa mu n'eddakiika 90 amagye tegaali mangu twabonaabona ne gannemaza lwendidde olibiwulira naye kankulage ku mukono kulage nti Katonda alinaki ensiko teyali nyangu twatuuka mu nsiko yali ayagala okufuna emundu mwana wattu n'ebirowoozo biri babitujjamu ne batuteekamu ebyawo gamba nti amiina era yensonga yemu tuwojja mu kyaki bw'otakkiriza kujja mu byozze nabyo togenda kutereera naye bw'oyingira kyaki waayo byozze nabyo bakuwa ebigenda okutwala mu bwakabaka bwa Katonda kati nayingira mu nsiko ensiko teyali nyangu guno omukono gwe mulaba wano noza mugulaba lino eggumba likomeyo nolikomawa gwekola bwenti oloza kugenda gwawa obuli wayise Yesu era yaguwonya mwana wattu kyamaanyi mukubireko mu ngalo yayise Yesu okulaba kakati guno gwolaba gwavangamu envunyu ovanga mu kutambula naye nga envunyu zikuvaamu ovanga mu kutambula ng'amasira gakuvaamu wano ku nsimba waliwo ekibajjo kya bomu baali baŋŋamba okijjamu nsobola ogw'eddala oba okufa naye lowooza okubanga otambula wano wolaba kino ekituli kyavangamu envunyu nazukukanga ekiro nga zijjudde ku kitanda nenzeera n'ettawulo nezikka wansi nendokantaliko zigira bweti n'osiba kibandeki tomanyi zirikoma ddi tera nnyo okunyumirwa abakyala bansanyusa abakyala bamanyi ennaku zaabwe muzitegedde naye mwana wattu lwe wayitako omunaga ate nabadde ki obayigiramu olwokubiri anoonya musawo kubanga abaddeko bye Yesu nga bikoddiirwa ekolaki gamba nti aleeruya kakati envunyu mwana wattu nga simanyi zirikoma ddi okitegeera ensinga eriko ekibajjo kya bomu nga simanyi eriwona ddi abasawo bali baŋŋamba okijjamu nsobola ogw'eddalu oba okufa nawandanga masira emyaka 7 nga nebaka nevuunise era nze wenawassa omukazi namugamba nti onsaasiranga olaba nga nevuunise nyamba okole ki kubanga obwo bulema bwa myaka 7 naye mwami waba teyafuna bulema nga buno obwange nolaba nga yebase kyabugazi omubuuzi agala kwongerako gundi amabati agala gakyusa agala kukola otya gamba nti aleluya omubuuza okitegedde abakyala abami bakoma nga bakooye bwajja bati mubuuze kiki okitegedde olaba lwawo osobola omuyambako
ngojibukire gali ngambe gali kubire ngalo Yesu wangu chitegete kakali ngasimanya amasira gali ko maga gombu kamwa no mukono guli wonaddi naye njagala bagamba lunaku lwali olu nalokoka ngenze kutta mu buulizi wa njiri lwaki nalaba ng'omulema atambula nga nange ndi mulema nga sisobola kukkiriza nti musobola okukeera enkya guno omukono ogwali gwagongobala mankadde agamba nti katonda ngu tegujja kutuka tofayo mwanyinaze gamba nti amiina so nga simanyi nti nange nsobola okukeera enkya nengwanika bwenti nga simanyi tenvunyweza buli muzisobola okukoma naye waliwo erinnya erisinga amannya erya Yesu Omunazaleesi kyonabadde sijjo ndozalali lwakuta nali njogera n'abantu ne mbagamba nti nze ndimu awufu ku bantu abamu abavuma enzikiriza mwe bava naye nze enzikiriza mwe nazaalibwa njiyita bukojja teri atalina bukojja teri atalina buki nze bwe mmala okulemala omukono guno nennemala ensingo amazima kye nalowooza kyekino nalowooza baganda bange omukaaga abaafa kyenkulekeddeyo nali maze n'okufuna amawulire ti kitange gwe nali njagala nzireyo nzite naye yali yafa ne mukazi we kanensigala nga sirina taata sirina waffe bwe mmala olemala neneewa nnyo enzikiriza era nakwatanga buli lwakutaano nga ngenda mu kusaala amakulu gaakyo nga neewadde Katonda gamba nti amiina naye bwe navanga mu muzikiti bwe nti baganda bange abasiraamu nga bangamba nti tofaayo Allah bwate bwe yakugerera nange nenzikiriza yampangayo 10 nampayo 5 nengenda mu palakisi gamba nti amiina neŋŋuma naye olunaku lwakya lumu nenga nti okitegedde ekyo nengezesa Allah atagera nansaasira n'akyusa obulema bwange bwentyo saagadde bawanvuyo olw'ebiseera kubanga bwe ndaba ng'egira bwe timanya nti enjala eyingidde nnyo soka bampeeyo ennyimba 2 zokka mbaviire mu maaso gammwe gye mwali mukuliko egye mwakola ki Yesu tasobola tusubwa n'akola ki olaba omuntu bizinesi eggwamu ne yeewola agizzeewo aleme kuswala Yesu yasobola okuleka ogwe aswale nga tewamujulira tekisoboka ekyo tekiriyo omuntu alala ne bizinesi n'akola ki ne yeewola lolire bamaliza akanonga bateekayo ennyimba erikankabawo abakyala muli mutya mukendeze stress omusajja yakuwasa ng'ekibanja kiri bulungi naye ebirowoozo byaleetera ekibanja okwonooneka kitegedde komyawo ekibanja ky'omusajja yatemanga 10 n'egenda wadde kati olutamago bwati mwana okitegedde mutereeze ebibanja ebisenyi mwana wattu byali bya mulembe naye ebisenyi kati byayononeka olwa stress obalaba gamba nti amiina bw'oba wakana ebigambo ebyasooka nga lulinga akwebaza lyebyaleero bw'ova wano ddayo kima ebigambo bye ebyasooka ati amiina balire babe ninza abo abali eyo so njagadde ekibanja ddeyo okole ki kati ekinsesa mwena mulaba nga atayogedde byabutuukirivu wava mu ki mu kibanja ekyo kyekiri amatobaza olunaku lwo tewandi mutatu ng'ozuyira bwoti kakati tandikirawa sitiri eri waggulu abuulira geye negenda okwokya abalokole ebigendererwa byaffe bifu tukomyewo ekkanisa ku bigendererwa byani betutagikole tuwedde singa mbadde n'omusomi abadde ajja kunsomera ennyiriri 2 nve ku kituuti kyammwe bansomere Yeremiya 17:10 kanisa mwali kituufu naye bw'otunula ekimuleese okukola bw'ajja wano nkuyimba ayagala bamulaba afuneyo akalenzi nga kikyamuleeta yayingira worship team kufunayo kalenzi bigendererwa bifu naye bwe tumulaba tulaba omulokole nga tulowooza nti agenda mu ggulu. Yeremiya 17:10 bakampite gundi kigendererwa ki kugamba nti omukolo gwo gwabadde munene kyekigendererwa. Check the motive. Mukkiriza gwe check the motive. Mu kanisa eyo olimu lwa kigendererwa ki? Yensonga lwaki mulaba ekkanisa zabula kutuzannya buzannyi. Tuli mu kuzannya abantu bayimira ku bituuti ne bazannyirako buzannyizi ne boogerako n'otunula lugaga kati bino bikibe tuli. We don't have time to waste. Nyenyeko mugambe wakati mu kwebaza manyo nkyokfa genda kufa. Mugambe ogenda kufa.
waliwo gwe tugenda okudda wano satululi nga tokyaliwo nga wafadda. Katereeza ebigendererwa byo leero si nkya. Tandikira wano. Basumba mmwe endiga muzibulire mazima. Buno obukanisa bwe tutandika bukome. Ziramu kiddamu sifayo oba ozimbye naye obukanisa bukome. Kikyempita obukanisa ne bwoba olina yiika mmeka singa tukulaba enkyango ze n'ogula wali nga bano bali wano ne bwoba otaddewo ekizimbe ekinene zaako nkayita kakanisa kubanga ono bw'aba ali wano ekkanisa tennajjula gwe nojja n'omuteekako wali njagala otubuulire nti Katonda yamugobye n'agamba kutandike. So tuve mu kutandika ebintu ebyokuzannya. Tetuli mu kanisa y'abalokole kugyonoona. Leka tujje nga tuzze okwebaza nga tuzze mu bya ddala. Okubeera kwa Mukama kubeerewo nga kikituleese. Nga neyakitegese yakijja ku Namulondo. Kitegeke ng'okijja ku Namulondo. Totegeka simba bw'otuyita ku pate tujja tetumanyi birala naye bw'otuyita ng'omanyi kyokola kya Mukama twagala tujje nga wakijje ku Namulondo. Tokoppa kati waliwo abadde wano n'akoppa bw'onompita nja kujja era mutawaana okoppye bakkiriza buli ebigendererwa byaffe lwalo njala kwogera ekigambo ekyo cekinga ebigendererwa lwaki okola kyokola ekyo bw'ona okicekinga ne tukitereeza kubanga obwo bwe tulaba ng'obuntu obutono obwo Zuma n'agamba nja kukubira najjako ekibuzo ne wayita ennaku 3 olina n'okusingira ddala ki nze ngamba abantu teri ansinga ate sina gwe nsinga kiddamu nze teri ansinga mwenna abatudde awo tewali ansinga kyokka ate ku mwenna sina gwe nsinga kikyentegeeza nkola kyampitirwa full stop nkikola sikutunuulidde nkikola sifuddeeyo gwomanyi yimirira nawe okole kye bakola bati ffenna tumalirize nga tuyingira eggulu byensonga kimbagamba nze ngenda mu ggulu obwenzi bwa bwenzi bikikolaze muntu nkugamba mazima bwemba nnyonoonye nange ngagamba naisaba kunsonyiwa oba mbitegeera naye bano abasumba betulina kati teboogera ku kibi tebakola ki bigendererwa bya ssente bigendererwa bya kuweza abantu bakutuma bameka onyenyezeko mugambe bakutuma bameka oba tomanyi be bakutuma sigaza abasatu bo sumba ekkanisa tukakase nti Katonda yakuyita era nga bate yakuyita ekintu kisuulewo abaluganda Mukama waffe bazibwe amannya mpitibwa Nanula Ruth omusumba wa New Jerusalem Healing Center Church esangibwa ku Kyoga ewa Kiso. Twebaza Katonda tuli ku lunaku lwaffe olw'okwebaza Katonda. Twebaza Katonda ku lwa bingi byatukoledde. Twatandika okwebaza Katonda kubanga yatujja wala twali tupangisa ne tugula ekifo ekyaffe ku lw'ekisa kya Katonda kati ne tuwulira nga twetaagira ddala okubeera nga twebaza Katonda ate kuva olwo twatandika kubanga guno omwaka gwa 2 nga tuli mu kifo kino era twebaza Katonda kubanga buli tumwebaza alina kyatugattako atugaseeko kati tulina essomero eriyitibwa God's Glory Junior School tukyeyongera okulaba ebirungi tulina abaweereza abazze batwegattako ekkanisa ezeekulaakulana ate n'ekitundu kye tubeeramu kifunyeemu bingi kubanga era bw'otunulira ku Kyoga awo tuzze tusabira enfuufu ebadde nnyingi nnyo naye baatutalittewo kolansi ku lw'ekisa kya Katonda okuyitira mu kusaba ne mu kwebaza Katonda. N'olwekyo neebaza Katonda ku lw'abantu bonna abazze olunaku olwaleero otukwasizaako tugulumize erinnya lya Katonda waffe. Era olunaku olwaleero tulina abagenyi bangi tulina
provincial abavudde ku provincial bonna bali wano bazze twebaze Katonda naye Katonda tatulese Katonda amwesigwa buli lw'obeera ng'omwebaza ayina kingi kyakwongerako era ffe tumulabye ng'atwongerako bingi tumulabye ng'atujja ku ddaala ng'atuteeka ku ddaala twajja eno nga tunyoomebwa naye ku lw'ekisa kya Katonda atusitudde kati olwaleero era tuwulira essanyu okubeera nga tusobola okutuuza abantu bangi ab'amawulire ab'amarediyo bali wano aba TV era bonna tubeebaza kubanga basobodde okujja ne beebaza wamu naffe Katonda waffe ekitiibwa ne kimuddira tweyanziza nnyo tweyanziza eddala ekino kigenda sigala nga kitambula buli nnaku z'omwezi nga 3 lwe twayingira mu kifo kino tugenda sigala nga twebaza Katonda kubanga tumanyi agenda kubanga atwongerako buli lukya era ng'erinnya lye lisinzibwa era litenderezebwa Mukama batuweere ddala omukisa ogw'amaanyi era abanayenze era ebiseera ebisinga nze akulira abasomesa aba Sunday school obubaka bwensibirira abazadde bannaaye abazadde buli mwana wo bw'omukuliza mu Katonda era Bayibuli nga bw'eyogera yigiriza omwana amakubo ga Katonda ne bw'akula n'agavaamu taligeerabira era kyembakuutira bannaaye abazadde bannange abaana tubayigirize amakubo ga Katonda tubatwale ekkanisa toleka abaana waka abaana batwale mu kkanisa yonna batwale mu muzikiti batwale mu church bategeere nti Katonda ye yabatonda bamanye nti ayina emikisa gyabwe ate ayina kyabakolera Katonda tasobola baleka era abaana abakulidde wansi w'omusingi ogw'obwa Katonda babeera b'amaanyi ate babeera bawanguzi nga bwe litambula lyetaaga ffe abalokole okulungamya ebituufu mu ggwanga ogera n'osanga abasinga abali mu parliament oba abali mu district councils abatali balokole batuuka ne bakola ebintu wawulira nga obuli bw'enguzi emivuyo okubulanganya ensimbi kubanga tebalina entiisa ya Katonda munda mu mbo naye ngaffe abalina entiisa ya Katonda ffe tusaana okubeera mu kulembeza ekisooka tuli beesigwa ekyokubiri tulina entiisa ya Katonda munda muffe ekyokusatu nga tubeera bakulembeze ffe tugenda kuyambako ne pulezidenti w'eggwanga okumuwa advice ennungi eziva eri Katonda ate ne Bayibuli gyensoma eŋŋamba teri bukulembeze butava eri Katonda ekitegeeza nti obukulembeze obuva eri Katonda bulina okubeera n'omuntu omutuufu nga naye atya Katonda olw'ensonga eyo mba waggulu nga ŋŋamba neesimbyewo nga kansala agenda kukiikirira emiruka 3 ku Wakiso district era bannondere Nansana era nkakasa nti ngenda kubeera mukyalo omwesimbu ate ngenda kubeera w'amazima ate ngenda kubunyisa n'enjiri ya Mukama waffe mu kanso gye ngenda kubanga ntuulamu Wakiso district ebeeremu entiisa ya Katonda